mu kisakate kya minisita mwabaddemu emmundu eziwera 5. Gati Gwabata ayogedde ku kufa kwa minisita. Bruno K. Wuuno agamba asobola okwewaayo ku lwa mukyala we. Ye Geosteady atabukidde famire ya Fire Bongole Lutaaya. Mulekeraawo butereevu mukwano gwange nnyongera okujjukiza nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire era nga ewatali kulonzalonza mukwano gwange ntandise ne musajja mukulu Geosteady. Jjukira Geosteady ono yaddamu akayimba ka Viola era nga kano kaali k'omugenzi Eddy wamala. Kati nno avuddeyo n'alumba famire ya Fire Bongole Lutaaya n'abagamba nammwe mukisussa lwaki temuleka abaana abalina ttaachi ez'enjawulo ne bajjayo ebitone byabwe ate we bakikola ne industry eba esituka. Ono agenze maaso n'ategeeza nti kino takirabamu buzibu muntu kuddamu oluyimba lw'omugenzi naye nga ensonga eno bw'oba ogitunuddemu abafamire bakola kye bakola olw'ensonga abadda mu nnyimba tebasaba lukusa naye nga tebalina buzibu ku muntu addamu luyimba. Wabula ye Geosteady agamba baleke abayimbi baddemu ennyimba ezo. Nyinza okugamba nti Geosteady akola kino olw'ensonga y'omu ku bayimbi abakola breakthrough yaabwe nga bayita mu nnyimba ezo ezitali zaabwe. Example weeri eya Viola. Oluyimba luno lwe lwaleeta Geosteady ku scene. Buli muntu n'agamba yes Geosteady asobola. Wabula Geosteady mu kumaliriza agenze maaso n'ategeeza abo abayimbi abato nammwe abayinamu kasente nti mbutuufu yadde oli munene kyetaaga n'ogenda n'olaba famire n'ogenda n'osaba olukusa ne bakukkiriza okubanga ate oddamu oluyimba lw'omugenzi kubanga naye okuyimba oluyimba lwa Viola yamala kusaba famire nekkiriza. Wabula ebyo wetubiteeka ku bbali mukwano gwange ye omukyala Zari Hassan emabega kaawo twamulabyeko ate nga atwala omwami we amanyikiddwa nga Shakibu. Ono yamututte ku bijja bya maama we bw'atyo n'alabika ng'ate amwanjulayo mu butongole eri bazadde be. Wabula Zari Hassan yagamba nti mu basajja bonna babadde nabo jjukira muno mulimu Diamond Platinum, omugenzi Ivan Ssemwanga n'abalala awo besigenda kumenya katimanya. Wabula agamba ono ye Shakibu wanjawulo gwasose okuba ng'ate agattibwa naye mu butongole. Era kakati agamba takyanoonya tali katale so katumusabire yeekuumireyo. Tumanye mukyala ayina engalo empanvu ye makula amaaso gamuli mu ngalo. Wabula ate ye omukulu Bruno K. Andese munnange akaseko ku matama agambye ki? Bruno K agamba munnange ajja kuttira omuntu ku mukyala we. Ayogera kwani? Ayogera ku Farida Nakazibwe. Jjukira ono mukyala amwinamu omwana era agamba temumanyi mukyala we kyayitamu mumala googera wabula ajja kuttira omuntu ku mukyala we era yagamba wekuba kwewaayo asobola okuwaayo obulamu bwe ku lwa mukyala we. Era bw'atyo n'abategeeza mmwe abogereze bambi mutandike okuwa ekitiibwa mukyala we mulekerawo okumuyisaamu amaaso. Abaffe tipswizi mumulabako eyo munange tipswizi Wuuno agamba Eddy Kenzo mubi nnyo nnyo. Jjukira Eddy Kenzo n'alina abantu be yatandika nabo wabula ate n'abaleka emabega. Nsonga ki? Ebyo mu bizinensi bibaamu. Kigambibwa mbu Eddy Kenzo we yali mu Grammy nominations. Eddy Kenzo amawire gatambula era nga galaga Eddy Kenzo ali selfish era nga kiva kuki nti banne omuli tipswizi bamutuukiriranga nga bamubuuza ku contacts ezo ne bamugamba wa Eddy Kenzo kikoze otya? Omanyi ebiseera ebisinga awards ezo zibeeramu connections. So kati tipswizi agezaako otuukira Eddy Kenzo wabula Eddy Kenzo nga tagaba contact yonna ekintu ekiraga nti ono yali selfish at some extent. Era tipswizi agenze ne maaso n'avuluga oluyimba lwa Eddy Kenzo lwe yaddamu Born in Africa n'agamba nti yaluyimba bubi nnyo era yalemererwa n'odduwuliriza yadde eddakiika emu bweti. Oyo ye tipswizi era n'agamba Eddy Kenzo ayina waali naye era tannaba kulaba nga ayina watuuse akyalina okukola omulimu munene nnyo okuba nga ate amwegomba oba okumutuukirira n'amusaba obuyambi bwe. Ekintu kye ndowooza nti si kirungi tipswizi ky'okola. Omuntu wakusinga olina okukkiriza then waba kusinga musemberere omubuuze akikola atya n'ebyokudda ebbali
tebikola mukwano gwange kubanga tipswizi yaddeyo byonna byogerwa naye ssaawa zino Federation Music Federation yalonze Eddy Kenzo okuba nga ate ye Federation President. Kiraga kyekyo nti omuntu buli wakusinga newogezaako okumwewala agenda sigala nga akuleka mayiro so nga ate wokkiriza n'oyigira ku ye ate sometimes kisobola okuyamba. Era mu Music Federation musajja mukulu munange bibekulu naye teyalutumidde yafunyeyo ogufo era nga bibekulu yalondeddwa nga Finance Minister. Kirabika akasente naye teweerabira nti yate Eddy Kenzo ayagala kulabika nga asinkana Rema naye of course oyo takyali mukyala we ayagala kuba nga asinkana Rema ne muwala waabwe. Jjukira nti bano baayawukana mu mwaka ogwa 2019 bw'atira mwana n'agenda maaso ne Dr. Amuza ne bagenda mu bufumbo obutukuvu. So of course kino kitegeeza Eddy Kenzo yadde oli muyimbi munne amuyinamu omwana ne kati ssaawa zino ayina omwami we ono ex we so tebalina kumala gasinkana ene awule. Of course alina okusaba permission eri Rema Namakula ate n'atuusa obubaka eri boosi njogera ku Dr. Amuza. Then Dr. Amuza n'asalawo ekiddako wabula ng'ate nga sinaba kubanga nkusiibula kankuwe ku ndowooza ya mugaati gwa bata obwedda tonnawulira ku kimuvaamu naye bino byayogedde ku kufa kwa minisita. Ekisooka njagala tutegeere mu kisaakate kya minisita mwabaddemu emmundu eziwera 5. For sure ulida account ya driver nga ajuwa ono omutemu wali omu gwe yatuuseeko nanga don't kill me, please don't kill me nga pleadinga naye meaning nti wabaddewo omutemu yafunde ne second za 3 nga yerowooza oba takola ki nga ziri emundu endala ziriwa kakati kyembuuza what is the essence yokuba n'abakumye then bwe kibanga emundu oyina emundu 5 ng'emu bweraluka zino ennya tezisobola gisayirensinga kitegeeza ne waba mutemu naagwa mu kikomera n'emundu emu bona bonna tebakola makulu banonya cover. Yes, kyemutegeeza nti UPDF is unprofessional okutuuka ku level eyo eri trained okutuuka ku level eyo nti emundu emu bweraluka mu abala temusobola kuvaayo kyakanze nnyo. Ekyokubiri lwaki ono omusajja kubanga yadde n'omutima yadde asizewo okwetta lwaki teyettidde ku scene of crime. Abaffe ekituufu kye ki ku kufa kwa minisita? Butereevu mukwano gwange n'enkwebaza gwe agyekuumirako Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo nno ddala. So genda mu maaso gyekuumireko, subscribinga, likinga ate ogendeko ne mu comment section obeeko ky'ogamba. Mbagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mweraba.